omwaka gw'ebyobufuzi 2016 gubadde munyuvu bya nsusso era nga akalulu k'entebe y'omukulembeze w'eggwanga kye kimu ku bintu eby'enkizo ebibadde mu mwaka guno. Wadde nga akalulu kano kabaddewo omwaka guno, enteekateeka zaako zaatandika dda mu Novemba wa 2015 n'okusunsula abaali beegwanyiza entebe y'obukulembeze w'eggwanga. Okusunsula kuno kwali okw'ennaku ebbiri kwakomekereza abantu omwali President Yoweri Kaguta Museveni, Dr. Kizza Besigye, John Patrick Amama Mbabazi, Joseph Elton Mabirizi, Abed Bwanika, Professor Vanashas Baryamureeba ne Maureen Charia ngono ye mukyala yeke yali mu lwokaano luno be bakkirizibwa akakiiko k'ebyokulonda akaali kakulibwa Dr. Badru Kigundu okwesimbawo era mu mangu ddala batandika kakuyege waabwe. Abeesimbawo batandika okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okumala emyezi 3 nga bafalaasira bannayuganda okubateekamu obwesigwe babalonde ku ky'obukulembeze bw'eggwanga. Wabula okuwenja akalulu kwavaamu ak'obuntu nanti abawagizi b'omu ku baali beesimbyeyo John Patrick Amama Mbabazi ngono yali yava mu kibiina kya NRM okwesimbawo ku bwannamunigina baakubagana emirundi mingi n'abawagizi b'ekibiina kya NRM ng'omulundi ogwasembayo baali ntungamo ekyaviirako ne Christopher Aine ngono yali akulira ebyokwenda bya John Patrick Amama Mbabazi okuteekako kakokola tondeka nyuma olwa poliisi okumuwenja buseenene ng'emulanga okuba nga ye yatandika olutalo luno. Kumanya okulonda kuno kwali kwakasa mmeme kinajjukirwa nti mwe mwalina okuwanyisiganya ebirowoozo mu lujjudde mu maaso g'abalonzi ekimanyiddwa nga presidential debate ekyali ekyebyafaayo mu byobufuzi bya Uganda. Olunaku mulindwa ennaku z'omwezi 18 Februari w'omwaka guno gwennyini kyaddaaki lwatuuka bannayuganda ne babukeereza nkokola okulonda n'abakulembere mu myaka 5 egiddako era ng'okulonda kwajjumbirwa wadde nga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kwakeerwa olw'ebikozesebwa okutuuka ekikeerezi. Akalulu kaamala ne kalangirirwa nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakawuuta buva nga kino kyali kisanja kyakuna nga awangula wabula nga bamu ku baamuvuganya mu kalulu kano tebakkiririza mu byava mu kulonda kuno nga John Patrick Amama Mbabazi eyeemulugunya mu kkooti enkulu kw'ossa ne Dr. Kizza Besigye eyakwata ekifo ekyokubiri eyasalawo okwemulugunya ng'ayita mu nkola ye ey'okuguguba omwalina okwerayiza ng'omukulembeze w'eggwanga omulonde mu ngeri y'ekimpatiira. I, Kizza Besigye Kifefe, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda. Kino kyamuviirwako n'okusibibwa mu maka ge ennaku 41 olwo n'aggulwako n'emisango egy'okulya mu nsi y'olukwe nga ne gye buli kati akyawera ennemba n'emisango gino. President Museveni kyaddaaki yalangirirwa ng'omukulembeze w'eggwanga omulonde ng'ennaku z'omwezi 12 mu mwezi ogwokutaano mu kisaawe Kololo mu maaso ga Nnamungi w'omuntu era n'akwasibwa obuyinza nga President omulonde okufuga eggwanga Uganda okumala emyaka emirala 5 mpaka 2021. Stephen Tulyargayo, KTV, amalindirire.